Omukola abadde omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Andrew Felix Kaweesi kwaweereddeyo ofiisi ye gutandise naye ng'alambula ennyiriri z'abasirikale ba poliisi ku CPS ababadde bamusiibula. Gwetabiddwako abakulira poliisi zonna mu Kampala n'abantu aba bulijjo. Kaweesi w'ofiisi eno gy'amazeemu emyaka 3 agikwasiza Haruna Asabye ng'ono yagiddwa mu ofiisi y'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga General Kale Kayihura. Wabaddewo okusabira abaduumizi ba poliisi abakwasiddwa ebifo Katonda abakulembere mu buweereza bwabwe. Omulimu omulungi bukyalubanga lwa mmindi CPS okubanga abantu bakungaaniddemu lwa mirembe ekyo Mukama tukikwebaliza. I want to assure you that I am going to stretch my hand to all the four corners of this country, and I'm going to do the same I have done here. Kaweesi akwasiza Asabye ssemateeka wa Uganda, Penal Code ne bendera ya Uganda, n'amukuutira okulwanyisa obufere ku poliisi n'okubeera omukambwe ennyo eri abasirikale abamu abagayaala. Groups of wafere operating at police stations, and I reduced them from, I think, 100% to maybe below 10. But some are still lingering there. And I hear that they made a party around the Bafere who stand there and they begin connecting people who come with problems here, with CID, with traffic. They are not police officers. Their work is to kufera. Kaweesi era abuuliridde Asabye obuwanguzi bwe batuuseeko bukyanga akwasibwa woofiisi eno n'ekitundu kyagenda okukulembera we kiyita. Ye Asabye ategeezezza Kaweesi nti agenda kukola nga bw'asobola okulaba ng'amalirawo ddala obufere ku poliisi n'okutuukiriza ebigendererwa by'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. I want to assure him that I will try my level best to do that. I would like to thank my predecessor. Therefore, I pledge that I'm going to work with every one of you. Kaweesi bw'avudde ku CPS agenze ku kitebe kya poliisi Naggulu, Grace Triaguma nawe gy'amukwasiriza woofiisi ey'okuduumira ebikwekweto bya poliisi mu ggwanga era ng'amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga abuulidde Kaweesi obuvunaanyizibwa bwa woofiisi gy'akwasiddwa n'ebintu by'akoze mu bbanga ly'amaze mu woofiisi eyo. Triaguma nawe asabye banne obuwagizi mu woofiisi gy'akwasiddwa kuba yakatondebwawo eya Peace Support Operations ng'eno yegenda okukwanaganya okuzza emirembe mu mawanga agatuliraanye. It's a new thing. I can't start it alone. Don't let me alone. Let's work together so that we start it and we steer it. And even we go beyond what other countries, like Rwanda, who started it a long time ago, we passed them. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.